Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabozeza kwenye mikwano nga bulijjo abashifada hasula mukwano kwebaza okubeera nga osubscribinga okomentinga okurikinga mwate n'okubeera nga osharinga gompya ku channel eno ate n'abasubscribinga beera nga osubscribinga kona kade ate oleme kubanga ate osubwa videos zange zibeera kuno ziba nnyuvu nnyo tukyali mukolo gw'omwana muwala Shirati gwe batikidde ekyambugo ngera tugenda kuwuliriza obubaka okuva ewa mami teyadde ku mukolo aliko mu nsi z'ebweru eyo then n'obubaka okuva ewa jjajja mukyala abeera ne Shirati. Jjajja mukyala yakiikiridde bajjajja bonna era obubaka ogenda kubanga obuwulira tugenda sooka n'obubaka wa jjajja ate tufe mbebambi n'obubaka obwa maama nga bayozayoza Shirati okumaliriza obulungi emisomo gye ate munaye nga bamwagaliza n'ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nange nebaza abo w'ekitiibwa okutuusa mu lunaku luno olw'ekitiibwa olw'enjawulo ennyo mu maaso gaffe. Nebaza Shirati, nebaza mwenna abazze omukolo gw'omukulu waffe Shirati Nayiga okubanga amaliriza emisomo gye nemujja ne tubanga tuli wamu okubanga tumusanyukirako. Nebaza abalangira n'abambejja okubeera wano mu makakano omukolo gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogw'omuzukulu waffe. Nebaza ab'omu kitundu kino mwena wamala mbebaza nnyo mbebalire ddala mwebalire ddala. Haji salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne Hajati mwenna mbaagala nnyo ab'oku kitundu kino mbaagalira ddala balamu bange mwenna neeyanza okubanga buli lwe mbayita mujja gye ndi. Bassebo tetuli ffekka ne taata w'abaana waali. Muyagala okufindika egenda okuva e Masaka. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. N'ava e Masaka n'ajja lwa muzukulu waffe Shirati. Mama Iyani muwala wange nawe nkwebaza okujja aliwo byonna nnyabo tukwebaza byokoledde muzukulu wange Shirati okumubeererawo mu buli ngeri yonna n'okutindiga egenda okuva e Masaka paka wano. Iyani ne banno omwadde tuli basiimu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jjajja weebati lw'amaze okwogera ngera jjajja mukyala yakiikiridde bajjajja ne tufuna obubaka okuva ewa maama naye nga obubaka buno bwabadde bwa ku ssimu era katuwulirize obugambo bulungi mami bwe yasibiridde Shirati wamu n'okumuyozayoza okubeera nga ate atuuka kukula lino. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربي. Nsooka okwebaza Allah jalla waala ow'ekitiibwa atuwadde obulamu paka ku lunaku luno mulindwa lwe tubadde tulindiridde ebbanga lyonna. Neebaza Waakitiibwa Allah akulembedde mu buli muntu okuva gy'avudde abatindiiza engendo okumpi n'ewala n'abatuusa
ku mukolo nsaba kitiibwa Allah ayongere tukuuma nga tuli balamu nga tuli bulungi era ne musaba we tuba tutuusizza buli omu okuddayo amutambuze bulungi paka gye yamugye. Allahumma amiina. Nzizaako okwebaza Allah ekirabo kye yampa eky'omwana wange oyo Nayiga Shirati. Yamumpanga kirabo era ne mwebaza okumunfuulira ekyo kyali okuva we yamutonda paka watuuse awo waali. Alhamdulillahi rabbil aalamiina. Ne neebaza abantu mwenna abagenyi baffe, bakadde baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe na buli omu yenna nga sisosodde. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange ndi musiimu n'ebigambo siyina bingi naye nga nsiimye nnyo 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 omukwano gwe mutulaze. Nsaba Oweekitiibwa Allah y'aba abasasula ekisinga obulungi, buli omu mu kiti kye. Sigenda kumenya omu ku omu olw'akadde akatono ke nnyina, naye nga ndi musiimu nsaba Oweekitiibwa Allah buli omu y'aba amunsasulira. Nsooka okwebaza omwana okuba omugumiikiriza, okuba omuwulize n'okumanya ekyo ki ky'ayagala era ky'ayagala n'akirwanirira okutuusa w'akiwangudde nga Allah y'amubeezezza mu nsonga ezo zonna. Nkwebaza nnyo Nayiga Shirati, weebale nnyo byonna. Mu byonna weebale nnyo okuba omugumiikiriza n'okuba ekyo ky'oli nti okirwaniridde. Wabula nga mu byonna si magezi go si ki, Allah akusobozesezza endati nti osobola okutuuka ku ekyo ky'oyagala oba ky'oluubirira era n'okiruubirira n'okituukako. Saba Allah akuwemu obulungi nti omaze okusoma, akuwa obulungi bw'otuuyanidde from baby class up to university, nti akuwa obwangu akugondeza edduniya eno, akwanguyiza embeera mu buli w'oyita osobole okumalako n'ensi eno. Nsaba akuwa omukisa buli kaseera, nsaba akutaase obuzibu obuyinza okukutuukako, nsaba buli kimu akugondeze ya Rabbi kuba y'aliwo mu mbeera zaffe zonna era tumusaba abeerengawo mu mbeera zaffe zonna. Ne neebaza bakadde bange mwenna, bakadde bange mwenna mbeebaza buli omu okumbeererawo oba okutubeererawo. Barakallahu fiikum, nsaba Oweekitiibwa Allah abansasulire. Ne neebaza emikwano, ne neebaza baganda bange, subhanallah, baganda bange mwenna buli omu gy'ali mwebalenga kumbeererangawo, mwebalenga kutubeererangawo. Emikwano mwebale kumbeererangawo, mwebale kutubeererangawo. Nsaba Oweekitiibwa Allah buli omu amuwe ebirungi mu ebyo by'ankoledde, mu ebyo by'atukoledde, n'okujja okumaliriza omukolo gwaffe, okubeerawo ne tusanyuka mu ssanyu, ne tubeerawo nga ffenna weetulimu nga tuli bumu. Butuufu sirina kyakubawa wabula okusabira Katonda ye y'aba abampeera kubanga yataggwebwako. Naye nze nnyinza obutasobola kusasula ssekinnoomu buli omu naye nga nsaba Kitiibwa Allah y'aba abamalira. Naye nga akadde nnyina katono, nsaba mbasiibulire wano, nsaba omukolo tugumalirize bulungi, buli omu addeyo mu mirembe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Thank you.